Abantu abawerako aba bulijjo basasulira amasannyalaze mu nkola eyatuumibwa eyayaka, kyokka kizibu okuteebereza units ze banaafuna buli lwe basasula. Tegali nti gayina nti omuwendo guno wenguteekako mmanyi nti zino ze balina okufa, naye twakikwata nti bw'osasula omutwalo bakuwa units 13. Kati eyo ng'ayaka ndowooza balina ogiprograminga nga buli ng'emanyiddwa maybe unit ebeerenga budget yaabwe bagana unit ebeere nusu 5-8 si nti leero bakubaddemu enkya 2 enkya 3 ebeerenga abantu bakimanyi nti kubanga abantu babagamba babba. Abasinga bakikwata bukusu ti ku ntandikwa y'omwezi bakuwa units nnyingi. Kati tufuba okulaba nga amasannyalaze ogagula mu nnaku ezo ng'omwezi gutandika obanga 3 mu lumu obanga 1-2-3 kubanga baba bakuwa units ezisingako baba badde bakuwa 13 bajja kuwa 17. Kyokka tewaliwo n'abalowooza nti ng'omwezi gutandika lwe babaseera units. Ososa supplement esooka basalako ezaabwe then ey'okubiri bako amasannyalaze mangi kusinziira g'ofunye ati first. Kyokka okusinziira ku Julius Wandera avunaanyizibwa ku by'empuliziganya mu kitongole ekivunaanyizibwa ku ngereka y'emiwendo gy'amasannyalaze mu ggwanga, enkyukakyuka mu units omuntu z'afuna buli lw'asasula eva ku nsonga 2 ng'esookayo ensimbi z'abamufunampola ezaateekebwawo. Eno lifeline tariff buli muntu yenna alina amaka agifunamu. Buli muntu yenna alina amaka kasitoba ng'ogula amasannyalaze omulundi ogusooka mu mwezi obenefit ofuna units 15 ezisooka bazikuweera ku singi 25. Kino kisangulawo abantu kye babadde balowooza nti bw'osasula ku ntandikwa y'omwezi lwe lwokka lw'ofuna units ennyingi. Buli w'osasula ssente zo nti ogula yaka si nsonga oba oguza ennaku z'omwezi ki naye nga bwe guba nga omulundi gwo ogusooka mu mwezi umeme ekuwa units 15 ezisooka ku singi 25. Units ezeeyongerako okusukka mu 15 ez'omwezi ogwo zo ziggyibwako nnusu 75. Ensonga ey'okubiri ereetawo enkyukakyuka mu units z'ofuna kwe kuba nti buli mwezi olina okusasulira service fee. Wabaddewo n'okwebuuza lwaki omuntu bw'asasula amasannyalaze agamutwaza emyezi nga 6 ate lwaddamu okusasula aggyibwako service fee ow'emyezi egyo gy'amaze nga taddangamu kusasula. Kubanga bw'osasula ssente emyezi 5 n'ovaawo ky'oba weetaaga kiri nti bw'okomawo n'osaako switch board amasannyalaze galina okwaka, naye bw'okomawo n'onyiga switch nga tegaliiko ojja kwengulugunya. Ensonga lwaki naffe 13 zino tukuzikugamba zisasule zisobole okusigazako layini. Ebintu bya mirundi ena by'olina okwekkaanya ng'osasula amasannyalaze buli mwezi. Buli uniti olina okumanya nti esasulwa nnusu 75 buli mwezi, kyokka uniti 15 ezisooka zisasulirwa nnusu 25. Buli mwezi siringi 3360 ze zisasulwa nga service fee. Ate buli nsimbi z'osasulira amasannyalaze buli mwezi olina okuzisasulira omusolo gwa bitundu 18 ku buli 100. Patrick Ssenyondo, NTV Akawungeezi.